nga bwe yafuuka nkola ku kkanisa ya Christian Focus Center Mengo mu Kisenyi okubeerawo n'olukungaana olusimbula abantu ng'omwaka gutandika, ne ku mulundi guno bwe gubadde ng'olukungaana luno olwa Ssabbiiti ennamba lugguddwawo olwaleero mu butongole. Mu babuulidde olwaleero mubaddemu Omusumba Fred Kisaache, Pastor Sini Kigana ne Prophet Ebeneza Akonayi okuva mu ggwanga erya Ghana. Simanyi nnyo buwanvu na bugwa bwa bulamu bwo. But one thing I know. Naye kye mmanyi. God will be with you. Katonda ajja kuba naawe. In those particular intervals. Mu biseera ebyo eby'enjawulo. Those particular intervals. Mu biseera ebyo eby'enjawulo. He will guide you. Ajja kulunga. In my spiritual life, something new, oh God. In my business, something new, oh God. In my family, He said, behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. You must know that you are not battling with flesh, but you are battling with some spiritual forces that you need to overcome them. If not, they will lead you astray. Yesigama ku mulama gw'olukungaana luno era ogwakozesebwa ne mu lukungaana olwa National Prayer Day mu kumala kw'omwaka okugamba nti ogenda kukuba Abamidiyaani ng'omuntu omu okuva mu kitabo ky'Abalamuzi essuula ey'omukaaga olunyiriro 16 mu Bayibuli. Omusumba Kisaache abikkulidde abantu ekyama eky'okukubamu Omumidiyaani. There is one thing you are aiming at. Tulina ekintu kimu kye tuluubirira. Praising. Kusanyusa. Praising Him. Kumusanyusa. And once He's praised, era bw'asanyuka, He will be with us. Ajja kuba naffe. And He take care of the details. Akole ku bisigadde byonna. He will take care of the details. Ajja bikwasaganya ebisigadde. Amen. Don't bother the details. Tewufaayo kweraliikirira birala. To the name of the Lord. Mukama yeebazibwe. Because God is with you. Kubanga Katonda ali naawe. Let's read this last. Ono bw'ati akubiriza abantu obutageza kusobola olukungaana luno naddala mu kiseera kino ng'eggwanga lyolekera okulonda. Olukungaana lwaffe oluggulawo olw'omwaka Kickstart Conference Lutandise Olwaleero wano mu Mengo Kisenyi wa Bishop David Kiganda. Era mpeereddwa omukisa oguluggulawo olwaleero tulutandikidde mu maanyi mu mafuta ag'okuwangula abalabe baffe Abamidiyaani ng'omuntu omu. Tuyingidde mu maanyi ago agagendo tutambuza omwaka mulamba nga tuwangula abalabe baffe. Era nkusaba gwatannaba kujja wenyigiremu tosubwa kintu kino kubanga Mukama alina ekipya kyakola mu bulamu bwaffe ng'abantu sekinoomu ate mujjukire ng'eggwanga tugenda mu kaseera ak'okulonda. Twetaaga okubeera mu maaso ga Mukama mu kusaba kuno n'okusiiba kuno nga tugenda mu kubeerawo kwe mu buziba. Prophet Ebeneza Akonayi yabuulidde mu budde obw'akawungeezi. Yekwagenda okuba Abamidiyaani bawangule. In spite of your limitations, wadde olina ebikuziyiza. God is calling you to use you. If only you will be available for Him to use you, He's going to use you to achieve a purpose in this year 2026. Olukungaana luno lwakukomekkerezebwa ng'ennaku z'omwezi 11 mwezi guno era nga buli lunaku lutandika ku ssaawa 6 ez'emisana session esooka olw'eyokubiri netandika ku 10 olw'eggulo. Kabaka Mary Rose yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindilire.